Dr. Jose Chameleone ne Weasel Manizo bakakasiza munnange ate Crane Cargo esaidi eno ate nga omuyimbi munnange Kalole Kasita munnange akiguddeko esaidi eno ku ssomero erya St. ate Julian Schools munnange esaidi eno era nga ngenda kusaba video gimpe like wobeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala era nga munnange nchekinzeko wali nga information gyengenda okubeera nga ntandika nayo nchekinzeko ko wali munnange ate ku Dr. Jose Chameleone ne mwana mulenzi munnange Weasel mu USA esaidi eno era nga bakubidde munnange ate wali Crane Cargo kalango naye ekibadde mu katambi awo Chameleone asose n'atuwaamuko ekowa esaidi eno ne mwana mulenzi munnange ate naye Weasel n'asooka n'atuwaamu ate ekowa esaidi eno nga bakalango ate wali wona gubadde muzigo omwerere katusooke tulabe ku Dr. Jose Chameleone ate njije ne Weasel mu maaso awo. Yes, hi everybody. I don't know if I should speak English or I should speak anything, but let me start with English. I welcome you to the Crane Cargo. If you want to ship anything to Uganda or elsewhere in East Africa, reach out to Crane Cargo. It's located in Boston, Massachusetts, USA. Yes. I'm right here with Anthony. If you come here, ask for Anthony, deliver your package. It's going to be home on time, safe and sound. Kama unataka niongee Kiswahili nasema, kama una mzigo unataka kupeleka nchini Uganda, basi kuja Crane Cargo hapa Boston, Massachusetts, watakupelekea mzigo wako kwa usafi na uzuri. Yo, sure. Crane Cargo. Era nga ku saidi yemu ate ne mwana mulenzi munnange ate Weasel naye nakakasa munnange esaidi eno. With a go stop till a Babylon, then you go drop them, then you go send them to hell. Pass me cargo, pass me cargo. Hi, yo. Yes, my better with the man is in doing on the CEO Crane Cargo. Yes, we live in Uganda, Tanzania. Everybody, you want to ship stuff to Kampala, East Africa, wherever. You're dealing with Crane Cargo alongside Weasel Manizo. You don't know anytime, any weather, summer or winter. We deliver. Bwekityo nno munnange ate bwe kitambudde era ng'obutambi obwo ate butwedinze nnyo wali ate ku mukutu munnange ogwa TikTok bwenti bwenkyekizeko ate ku Dr. Jose Chameleone ne mwana mulenzi munnange ate Weasel era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafayo munnange esaidi eyo kati kankugyeko ate nkutegeezeko munnange akatambi wali akabadde kagetinga viral ku mukutu munnange ate gwa TikTok Kalole Kasita munnange yakiguddeko esaidi eno abaana bannange bamulazi bannange wali love munnange yasobeddwa yayise mu baana naye nk'abaana bamusikasika bamuze no bamuze eri munnange byonna gye byaggweredde munnange ng'atuuse ku stage yayise ate mu bingi bambi mukazi wattu Kalole Kasita esaidi eno yabadde wali ate munnange ate ku St. Julian Schools munnange wali nga agenze ku performinga kyabadde ate bwekiti bwe kyatambudde wali mu katambi. Naye nga wekyo munnange ate bwekyatambudde esaidi eyo nkugambye tebyabadde byangu nakamu munnange ate esaidi eyo abaana bagoyinze crazy sebo wali ku Kalole Kasita naye nate nagamba bannange naye nga wekyo munnange ate wekitambudde era nga ngenda kusaba video gimpe like wobeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne video endala katono nnyo bwekiti.